Essuula ya 15. Awo Dawudi ne yeezimbira ennyumba mu kibuga kya Dawudi, n'ategekera essanduuko ya Katonda ekifo, n'agikubira eweema. Awo Dawudi n'ayogera nti, si kirungi omuntu yenna okusitula essanduuko ya Katonda wabula Abaleevi, kubanga abo Mukama be yalonda okusitulanga essanduuko ya Katonda n'okumuweerezanga ennaku zonna. Awo Dawudi n'akuŋŋaanya Isirayiri yenna e Yerusaalemi okulinnyisa essanduuko ya Mukama mu kifo kyayo kye yali agitegekedde. Dawudi n'akuŋŋaanya batabani ba Alooni n'Abaleevi, ku batabani ba Kokasi, Uliyeri omukulu ne baganda be 12, ku batabani ba Merali, Asaya omukulu ne baganda be 22, ku batabani ba Gerusomu, Yoweeri omukulu ne baganda be 13, ku batabani ba Elizafani, Semaaya omukulu ne baganda be 12, ku batabani ba Kebbulooni, Eryeri omukulu ne baganda be 8, ku batabani ba Uziyeri, Aminadaabu omukulu ne baganda be 112. Dawudi n'ayita Zadooki ne Abiyasaali bakabona, n'Abaleevi, Uliyeri ne Asaya ne Yoweeri, Semaaya ne Eryeri ne Aminadaabu, n'abagamba nti, mmwe muli mitwe gy'ennyumba z'abajjajjaabwe ez'Abaleevi, mwetukuze mmwe era ne baganda bammwe, mulyoke mulinnyise essanduuko ya Mukama Katonda wa Isirayiri mu kifo kye ngitegekedde, kubanga temwasooka kugisitula. Mukama Katonda waffe kyeyava atuwamatukira, kubanga tetwamunoonya ng'ekiragiro bwe kyali. Awo bakabona n'Abaleevi ne beetukuza okulinnyisa essanduuko ya Mukama Katonda wa Isirayiri. Abaana b'Abaleevi ne basitulira essanduuko ya Katonda ku bibegabega byabwe n'emisituliro gyako, nga Musa bwe yalagira ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali. Dawudi n'agamba Abaleevi abakulu okulonda baganda baabwe abayimbi nga balina ebivuga, entongooli n'ennanga n'ebitaasa, nga babikuba era nga bayimusa eddoboozi n'essanyu. Awo Abaleevi ne balonda Kemani mutabani wa Yoweeri, ne ku baganda be Asafu mutabani wa Berekiya, ne ku batabani ba Merali baganda baabwe Esani mutabani wa Kusaaya, era wamu nabo baganda baabwe ab'omutindo ogwokubiri, Zekaliya, Beni, ne Yaziyeri, ne Semiramosi, ne Yekyeri, ne Unni, Eriyaabu, ne Benaya, ne Maaseya, ne Matisiya, ne Erifereku, ne Mikuneya, ne Obededomu, ne Yeyeri abaggazi. Awo abayimbi Kemani, Asafu ne Esani ne balondebwa nga balina ebitaasa eby'ebikomo okuvuga. Zekaliya ne Aziyeri, ne Semiramosi, ne Yekyeri, ne Unni, ne Eriyaabu, ne Maaseya, ne Benaya nga balina entongooli ez'ekyalamosi, ne Matisiya, ne Erifereku, ne Mikuneya, ne Obededomu, ne Yeyeri, ne Azaziya nga balina ennanga ez'ekiseminisi ez'okuleeterezanga. Ne Kenaniya omukulu w'Abaleevi ye yalabiriranga okuyimba, ye yayigirizanga eby'okuyimba kubanga mutegeevu. Ne Berekiya ne Erukaana be baali abaggazi ab'oku ssanduuko. Ne Sebaniya, ne Yosafaati, ne Nasaneeri, ne Amasayi, ne Zekaliya, ne Benaya, ne Eryeza bakabona be baafuuwanga amakondeere mu maaso g'essanduuko ya Katonda. Ne Obededomu ne Yekiya be baali abaggazi ab'oku ssanduuko. Awo Dawudi n'abakadde ba Isirayiri n'abaami b'10,000 ne bagenda okulinnyisa essanduuko ey'endagaano ya Mukama okugiggya mu nnyumba ya Obededomu n'essanyu. Awo olwatuuka Katonda bwe yayamba Abaleevi abaasitula essanduuko ey'endagaano ya Mukama, ne bawaayo ente 7 n'embuzi ennume 7. Dawudi n'ayambala omunagiro ogwa bafuta ennungi, n'Abaleevi bonna abaasitula essanduuko, n'abayimbi, ne Kenaniya omukulu w'okuyimba wamu n'abayimbi. Era Dawudi yali ayambadde ekkanzu eya bafuta. Bwe batyo Isirayiri yenna ne balinnyisa essanduuko ey'endagaano ya Mukama n'okwogera waggulu n'eddoboozi ery'eŋŋombe n'amakondeere n'ebisaala nga bakuba nnyo entongooli n'ennanga.
Awo olwatuuka essanduuko ey'endagaano ya Mukama bwe yalinga ejja mu kibuga kya Dawudi, Mikali muwala wa Sawulo n'alingiza mu ddirisa, n'alaba kabaka Dawudi